naye nti abawalimu bateekeddwa okukimanya nti kati abamaanyi abamu ab'e Yamani abamu tebasobola kutegeera kabenje kali muki mumayirungi kuba bagalimu kuba singa bategeera akabi akalimu oba oli awo tebaalikoze batya tebaali kireese hatta omumanyi ayitibwa Imaamu Shawkani alayhi rahmatullah yayogera ebigambo ku mayirungi byenjagadde ushiru ilaiha mbikole ntya mbirazeeko abantu bamanye nti nabyo bikola bitya nabyo gyebiri tuli wamu omuntu bw'anaamanya nti gyebiri ajja kakasa nti ekituufu waliwo asobola okwogera ekigambo ekyo naye tekitegeeza butuufu bwakyo kubanga radda alaihi baadul ulama abamanyi abamu bamuddamu nga bwe tugenda okulaba. Imaamu Shawkani yagamba nti wa amma alqaatu naye ate amayirungi faqad akaltu minhu anwaan mukhtalifa galimu ebika Imaamu Shawkani agamba nti amayirungi agengedde faqad akaltu minhu nalingaliddeko naye nalya ku miti egy'enjawulo bimaana yakwacca ku miti egy'enjawulo. Imaamu Shawkani wa akthartu minha nengalira ddala gezaako bugeza naye nengalira ddala falam ajid lidhalika atharan byonna ebigogerwako nti gatamiiza gakutula amannyo gakola biki siina kye nafuna fi taftirin wala takhdirin wala taghyiri saatamiirako saakutuka mannyo saakola biki ekigambo ekyo yabyogera naye abamanyi bamuddamu ku bigambo ebyo ekiraga nti ekigambo kye yatanwa omumanyi ayitibwa yatanwa oba yaseerera omumanyi ayitibwa Mubaraka Furi ono ye yannyonnyola oba yenna nnyini kitabo ekiyitibwa Tuhfatul Ahwadhi ate nga yali musawo yali daktur awo kiri mu field ye yali musawo yayogera ebigambo bino nga agamba Imaamu Shawkani alayhi rahmatullah amala okuleeta ebigambo bye yagamba nti Imaamu Shawkani anna Shawkani rahimahullah ma kana dararu ad-dukhani indahu ma'rufa kubana esigala yagamba naye akola atya ali halal naye abamanyi bagamba nti obubi bwa sigala ala almarufu annahu haram la yajuzu tekigezebwa kunywa sigala naye ate abamanyi bonna bagamba nti obubi bw'amayirungi bunene nnyo okusinga ki nesigala